nambuze tugenda kumufira olwansonga egi yasalawo okulwana entalo ezitali zize ne yeerabira mikwano gye ne yeerabira gy'avudde n'avumaganya ffe twala ekyokulabirako ekikulu ekirala naku ezo nzala twali twogera ku munnaffe Walukagga naye otunulira Sseggona yaleeta Walukagga nga Walukagga muyimbi nga muyimbi kulaleze nga nze bolaba nze omuyimbi wange omulungi gwensinga okwagala bamuyita Chris Evans oye mwana nyimbira nange nempulira mu bana abayimbi ab'omulembe ng'ovudde eri waffe mu kadongo kamu kuba mu kadongo kamu basse battabange bo gye bali naye mu bana ab'omulembe guno omusajja akulembera abanyimbira nempulira bamuyita Chris Evans n'olwokweta Joseph Ngoma ne Segawa aba babiri be bayimbi bange aba abayimba ku music ono gwempulira kati bano Walukagga bakwata kyakuna nozaako n'otuuka mu Bobi Wine alinga mu kyamukaaga kya musanvu kubanga ye mpulirizako nnyimba ze ziri selected naye omusajja n'akujja mu buyimbi ng'oyimba kuraleze era nasanyuse nnyo nga ndabye Walukagga ng'ali mu kifo kye ekituufu ne Sseggona ng'ali mu kifo kye ekituufu ku nkuuka nga Walukagga atudde eri mu bayimbi gy'ateekwa okuba nga ne Sseggona ali mu ba VIP awuliriza ekyasinze okunkosa ekyannumye nti Sseggona yagaanye okuva mu ba VIP ajja afuuwe Walukagga senga yazze n'amufuwa emitwalo 40 Sseggona yali badde ankoledde olunaku yandimufuuye najja amufuwa emitwalo 40 oba yali mufuye ya Kinigeria eyo namufuwa ojja naka miliyoni 5 n'ogira mu resort endulu netta abalabi ekyo kikya anti obusungu alina bungi ennaku zino omusajja wa Katonda ne bwagwe bamuvumye ebintu bingi onyiiga Sseggona yaliwo mu buli mbeera yonna gwe tulinawo so kati bw'omala otunula nti nga oli agenze waateeka okuba n'ono ali ludda waali naye n'otunula nti Walukagga Sseggona ye yakuleeta mu kuyimba n'amala okuleeta mu kuyimba n'akuleeta mu byobufuzi ng'amaze okufuna omusajja kiyimba amufuukidde ekizibu n'agamba nti mugyewo ne munoonya ploti ne muzimba ennyumba n'ofuna amaka mu ggombola ye n'ofuuka munnabyabufuzi ng'omaze okulaba nti amaliriza akomawo kisanja kisembayo talidda kirala gw'okyalina emikisa otandika butandisi n'ova woobadde n'ojja omulwanyisa obwo bunnanfuusa obwa a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako mbalamusiza nnyo abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo nkyaza kanso Sewandagi ne tubaako ensonga ze tukubaganyako ebirowoozo n'okusingira ddala ez'eggwanga lyaffe lino erya Uganda so tugenda kubaako bye twogera bingi nnyo tulabe eggwanga lyaffe ligenda luddawa mukulu Sewandagi sebo okulonda kwa lwakuna lwa wiiki ejja tugenda okuba akalulu k'obwa president n'ababaka ba parliament tugenda okubalonda wetutukidde olunaku olwaliwo nga akakiiko k'ebyokulonda kakyagenda mu maaso n'okugyamu abantu abamu ku abo abeesimbyewo n'okusingira ddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform gwe bw'otunuulira akalulu kano okalaba otya engeri gye katambulamu ekigambo kulika kitegeeza nti wooyise wabaddewo ebizibu bingi era waliwo abatasobodde kuyitawo mwaka guno waliwo abafudde waliwo abalwazizza waliwo abalwadde waliwo abafiiriddwa ensimbi waliwo abaavuwadde waliwo abafunye ebizibu ebya buli kkala naye oba osobodde okuguyitamu n'otuuka mu guno guli oba ogukulise kuba n'okulekawo ogukuleseewo ekyo kyokka kikumala okuba nti ogukulise okyali mulamu lwali luguudo lw'ehoyima olwo bw'oba ojja okutuuka ebwayise waliwo egindi ewakiso waliwo akasozi bakayita Bubwege walinga ekakiri baakateekako akapande waggulu ojja okalinnya bw'otyo lukamalako akapande kagamba kulika Bubwege kubanga Bubwege oyo emmotoka nnyingi zaatuukanga waggulu ne ziremererwa ne ziddayo emabega
naye kati nno baakatema ne kaggwerera mwana wattu nakayitako ennaku ezo ndabe bubwege gwe navugangako akagaali nga si mwangu syamulabawo baakatema konna konna nanoonya bubwege yambula so omwaka tuteeka okugukulika bulungi nnyo naye njagala nnyo okwebaza abalina be bayambye okuyita mu mwaka embeera gye tulimu e Uganda wano si nnungi mbeera nzibu nnyo ng'era buli kiseera yeetaaga okuvujjirira mbeera nzibu nnyo nga buli kiseera abantu baffe beetaaga okubayambako mu mbeera zonna gye bakola ki gye balimu kale obanga olina gwe wayambye okuba obulungi bwe bannaffe abali mu diaspora ebintu bikyabatambulira bulungi mwebalire ddala naye omwaka nga guggwako ennaku 2-3 emabega manyi ntera nnyo okujja wano kwezi ne ŋŋamba abantu nga bw'ogambye nti tukube tooki mu kulonda esigadde ennaku 9 zokka tutuke ku lunaku lw'okulonda omusajja gwe njagala okuwaako ng'ekyokulabirako bamuyita Nicolas Maduro owa Venezuela gwe baakutte Donald Trump yakeera ku makya n'alangirira nti tewaba n'ennyonyi n'emu eddamu okuyita mu bwengula bwa Venezuela era nze ennyonyi zonna nziweze temugeza Nicolas Maduro n'ateeka mu yunifoomu y'amagye n'ajja kazindaalo n'ebyokulwanyisa nga bimwetoolodde n'abamagye nga bamwetoolodde birala n'abeekalakaasisa wali n'agamba nti Amerika tojja tutiisa ffe Venezuela tuli ggwanga eryemalirira era tusobola nempulirayo ne Russia nga naye boggola oba bwali bwa social media oteeka okuleka ba Venezuela baleete ebyabwe Trump yalagidde bulagizi olunaku olwo nalabye Nicolas Maduro nga bamutaddeko n'empingu pulezidenti wa Venezuela nga bamutaddeko n'empingu atambula bw'ati erisajja likutte eno eddala likutte eno bamutwala mu Amerika yabadde takyajjukira Emmanuel Noriega wa Panama gwe baatwala naye Emmanuel Noriega wa Panama yavaayo n'ekitala naye kazindaalo n'agamba nti Bush geza osaaze mutwe gwe wano mu Panama nja kusalako omutwe liba teriri busanga Noriega bamunonya Noriega n'afubutuka emisinde ne yeesoga embasi ya Vatican ka Amerika ndi owaayi abe Vatican bwe tunayingira okujjayo Noriega ono bajja kugamba nti tubakozeeko ataaka neereeta ennyonyi endala ne zigenda ziyimirira waggulu mu bbanga ne ziteekako music nga muyitiivu nga taleekaana aleruka abasajja abaali munda mu embasi ya Vatican bagenda okulya nga emirembe gibaweddeko ne bagamba Noriega sibo fuluma abasajja bakoleki bakutwala era Noriega bwe bamuleeta mu district court bamuteeka na mu kooti ya Amerika enkulu bamuteeka mu district court ne bamuvunaana emisango ne bamusoma mu myaka 42 ne bamuleka eyo kati tunula Nicolas Maduro lwaki njagala okulaga Nicolas Maduro oyo Nicolas Maduro alimu ekigambo nti akusinga akubya gw'okutte gojja n'omuggo n'ogugalula bw'oti n'akwata mukono n'akuggyako omuggo n'akuwewenyula mbadde bwayiisaawo ku bibanda by'embaawo naye kati njagala bakkiriza abantu nti Amerika yefuga ensi yonna mbadde bwayiisaawo ku bibanda by'embaawo sajja nampita Mwamisa Wandagi nkulaba n'ekwezi jangu nentuukawo nemugamba ti kikyo tugamba nemugamba nina ekigambo eki ate nkyewola ku bigambo bya Kyagulanyi mwebeereremu Kyagulanyi bw'agamba nti weebeereremu akugamba nti buli kyotunuulira buli kyolaba buli kyowulira buli kye bakugamba sooka omale okyekubaganyako ebirowoozo gwe ng'omuntu baŋŋambye ŋŋende nkanoonye nkalonde naye okakuuma kwange okabanja nze gwe bakawadde kubanga obanja kye bakuwadde gwakagabye okawadde gwe oba okawadde Kyagulanyi lwaki okabanja nze tekankwatako okubanja mulimu gwa Kyagulanyi gwe kanoonya okamuwe bw'otuuka webatiikinze tomala gagamba nti buli awali ambuleera tiikinga olwokubanga gw'otiikinga ambuleera otuuke e Rubaga osange embeera ze ng'atudde mu ntebe asumogidde n'amalusu gamuyiise era nga gw'otiikinga awo oba mulalu nga bakutwala emakindye ng'osangayo mulya nnyama ng'ayogera oluzungu era ebiraka nga naawe era otiikinga awo kiba kyabulabe ng'ogende wa bedi bwanika ng'osangayo ani Kuteesa Patrick ng'era otiikinga awo
ng'ogenda emityana ng'osanga Nabbosa ngero otiikinga oba mulalu ng'ojje waffe Wakiso ng'osanga Najja Nasiifu ngero otiikinga ng'ojja mu Nansana municipality ng'osanga wakaana k'embaata ngero otiikinga. Kwezi esigadde ennaku 9 tugende mu kulonda. Ku mbaga y'obuzira tekubaako muzira mulamu. Abazira bonna tusoma busome. Katujjukira abazira baffe. Sentamu Mukasa Sewandagi yalwana nnyo ekawempaawo. Kwezi yalwana nnyo ekasande eyo. Gundi yalwana nnyo naye nga abakusoma bo weebali mu mwafa. Era mu mbaga eyo nga tujaguza bagamba n'ogamba nti abaana be bajja kusomera bwerere wonna bwe banaayita. Mukyala we n'abaana pulezidenti ajja bazimbira ennyumba. Gundi ne gundi ajja bawa bino na biri. Kati tuli mu myaka 40. Eruwero tukyakola ki? Tukyabanja. Emyaka 40. Kitegeeza Museveni senga yagenda emyaka 2 emabega ali badde atuwadde kaki? Senga yagenda 35 emabega ali badde atuwadde kaki? Era twandifiiriddemu awo. Ye yateekawo kanyeebwa kwe kutubuguyaza nti tubanja bw'avaawo tetusasula naye nga tetujja kukola ki? Kusasulwa. Tugenda kusasula. E Buganda babala buli nnyumba eyafiirwa omuntu ne bagiwa miliyoni 5. Mwakyoli babala buli muntu eyafa ne bamuwa miliyoni 7. Abakyoli balina programu buli lunaku nusafu 1, nusafu 2, nusafu 3 kati bali mu nusafu 6 buli lunaku. Ezo zirimu billions and billions of shillings. NGOs zonna ziri eyo ezaffe ezawani buli ejje Buganda gye baggala. Buli ejje Buganda gye baggala. NGO. Ne ngamba omwana nti gwe okimanyi ng'okuva ku muzungu okutuuka ku Museveni owaleero buli mukulembeze atudde mu ntebe eyo ekitundu kino Buganda kimuluma. Okimanyi ng'ekitundu kino buli muntu akikolerera abantu baamu bakiveemu kibeeremu ababe. N'antuulya bw'ati ne mugamba nti tambulako Uganda fuluma ebweru wa Buganda. Bw'onootuuka ebweru wa Buganda ne weetegereza Uganda eno ojja kukkiriza n'abasajja bano batuufu okutubeerako ensaalwa. Katonda yakola Buganda nga ne bw'osima emiti gya muwogo ne gigwa ku nankani ku ttale gyemerusa n'ojja mu myezi 6 n'osimako muwogo. Ennanziganze gye nakuli ewaiwa na sekandi eyo ng'emmere gye tunaalya ku lunaku olwo nga tetugisima twalimanga muwogo ne lumonde naye nga kitusobola otema ttooke nga muwogo ne lumonde oyo tetumusima abanga wakutunda naye we tulima ebimererezi nga kwe kuva emmere gye twalyanga. Muli ebimerereze kati mu Buganda nga n'ebimererezi bikola emmere buli muntu yali badde ayagala okubeera mu Buganda. Ate omuzungu najja atukola setup embi yakola setup ng'ekigendererwa kyayo kyonna kyakuwamba Buganda. Ebyenjigiriza ebisinga okuba eby'omulembe obisanga Buganda. Ebyobujjanja ebisinga okuba eby'omulembe ng'obisanga Buganda. Enguudo ennungi ozisanga Buganda. Amalwaliro amalungi ng'ogasanga Buganda. Ebyenfuna ebirungi wano e Kampala kankubulireko omuntu asobola okutambuza ebigere n'ava e Masaka n'amala ennaku zeezi 4 n'atuuka e Kampala mu wiiki emu ng'alina emitwalo 10. Kati bw'ojje waffe Kawanda gyensula n'ogamba bugambi kuba waliyo emmanga eri gye basuula kasasiro. Gwe n'ogamba bugambi nti buli alina kasasiro we siringi 1000 lumu amumpe mutwale ng'ogenda kubikomera nti bannange oli yalina kasasiro 1000 eri mmanga ng'osasudde 10 z'omeka gy'omusuula n'ogamba nti buli alina kasasiro siringi 1000 lumu omuyoola n'okoowa. Gw'ogamba nti buli alina kasasiro 1000 lw'oba ompanze ngende ne kasasiro wo ogenda okuwunzika olw'eggulu ng'olina emitwalo gyegi ng'ate maanyigo ge gakusazeeko w'okomye enkya bw'otandikira. Naye bw'ojja n'ogamba nti nze enjo za ngoye mutwalo z'olina zonna nzooleza mutwalo era sente ozifuna oyoza wano ne bakuyita wali n'ogamba nti kati wano njanga kujja lwa 3 wali nzije lwa 2 wano nzije lwa Mande wano nzije lwa 5 wano nzije lwa 6 ezisigadde sikola babeerawo nga bakulinze. Ayoza engoye ekyo tolina walala gy'ojja kukikola. Wano mu Buganda w'okisanga gwe n'ogamba nti engoye z'olina mutwalo ate mwana temazikuba mu mutima mulungi n'ozooza n'ovaawo. Kati Buganda erina ensaalwa era abantu basaana bamanye
lwaki Buganda kye kifo ekisingamu emmundu ennyingi? Nakugamba nze nali defense kwero siiki eyokusatu eya Nabweru, naye olunaku olumu twakola survey nga buli maka 5 waliwo emmundu ezi 3. Nakyogera ab'Emawu ne nkibagamba ne bawakana, nga naye Ssewanda gyo yayogera byabufuzi, liba teriri busa ne bagoba omubbi, ne batuuka emaganja awo ne bakwata eri Emawu. Bwe batuuka Emawu eyo ne balyoka bamukamirira ebyasi kapa. Kati abantu bagenda okwetunuulya bwe bati nga buli agula ekikomera avaayo na musajja, buli agula ekikomera avaayo na mashini, buli agula ekikomera avaayo na mashini. Omusajja nanga nti Ssewanda gye wayogera kituufu ntidde nabye mundu Emawu nga buli muntu agirina. Waliwo ensonga lwaki buli muntu e Buganda alina emmundu. Bw'oba otambula fuluma Buganda n'agamba okulaba omusirikale alina uniform okoma lyantonde. Wokoma okulaba omusirikale alina ki? Uniform n'alina emmundu nodda eri. Twagenda nayo paka Bushenyi. Bw'oliawo walaba omusirikale alina uniform. Jjukira akapoliisi kali emabega lwakuba olugendo lutwalunyumiza abantu. Olina walaba ku musirikale wa poliisi okuva Kaguta Road paka Bushenyi gye twagenda. Naye olowooza teri balina mmundu? Bazirina. Walaba yakagombe konna ak'emmotoka eriko ennamba za UPDF zino erizina obutaala obwa bbulu n'obumyufu nga katambula kakuba muveeyo. Walabayo patrol yonna egoba emmotoka ku kkubo muveewo. Obuvuyo tewali kavuyo. Naye nga patrol zibajja eno waffe nga zibatwala eri. Naye tewalabayo egoba muntu yadde ki? N'omu ku kkubo. Ebyo ebibuuzo tuteekwa okukozesa gali amagezi geŋŋamba amazaale. Logic. Lwaki kiri bwe kityo mu Buganda? Muvubuka mugambye okwekalakasa kwekayunga. Nze era lwaki naye maganjo tebaakwatawo bantu. Nakuba essimu yange ku rediyo ezi 2. Nakuba ku top radio mwalimu omugenzi Beyond Africa Damulira. Nenkuba ne ku Central Broadcasting Service. Nga nina message mu withdrawing. Ekyo kye tukoze kimala, message yaffe bagifunye. Era bategedde nti we bali ku time bomb mwena mukole eki? Naye withdraw eyo okugikola nafuna kasimu kuva Mzee Bidandi Sali. Nanzijukiza ebigambo bye twali twayogerako naye muki mu mboozi ey'akafubo nga tuli aba 2 bye sisobola kwogera wano. Naŋŋamba nti okirabye mwe kennyini mwe mukutta akabiriiti mugenda okukasuula mu maki? Mu mafuta. Ate nga mu mafuta mwe muyimiridde. Naŋŋamba nti mulinga abali mu nju ey'essubi. Omuntu n'akwata akati k'ekibiriiti nga naye munda mwali akawanisa akoleeze ku ki? Ng'eyateeka essubi eryo alinda ddi omuliro lwalifuna omukisa agyokye. Kati gwe kennyini ogyekolereza ogyokye. Message yange yali very clear. Ne mbagamba nti kuva mu mulembe gw'omuzungu eri mu State House gye bakuuma office occupier mu department eri eya Datatrix department eriyo proposal ekwata ku kitundu kino Central Region. That's why buli ali wano alina ki? Emmundu. Yeriba password emukutaasaako nga gwe weegira. Ne mbagamba nti temututta. Ebintu byonna bifuna mulamu. Akalenzi ne kavaayo katuwe kati kagamba oyo ayagala obulamu nze ne byayogera sibiwulira. Ne mugamba nti otalabangako bafa. Ate bw'ofa todda. Mugambye ngambye olwo gwensigadde naye nti oyo talabangako bakola ki? Olwo kyali bwayise. Mazeewo essaawa nnamba nali badde nabisedda wano. Emboozi tukyali kuyeebwayise. Katonda watu. Mazeewo essaawa nnamba ne mugamba nti oyo talabanga bafa. Ne mubuuza baali bakubyeko emiggo. Nozibiriza buzibiriza nolaba ekizikiza nga bakuba bukubi nolaba ekizikiza ekya bbulaaka noddamu okuzuukuka nga oli mu ddwaliro. Bali mu kujjanjaba. Naŋŋamba nti ye ne mugamba nti mbuli abakuba ddi ne bimubula kuba abadde abuzaabuza. Ne mugamba nti kati nze kankubuulire twalina platoon commander waffe ng'atutigomya aba section yange nga nze ndi kadogo ne bangamba nti omusajja atususeeko mutandike tujja kuyambako ng'ate nze ndi kato. Ne mutandika kubayogera ne mbikkula. Bwe mbikkula ali musajja mugezi nnyo. N'amatika nti komanda toyinza kukola ekyo. Bino tusobola okukkaanya. Kantu katono nnyo. Kati sooka oddire emmundu eno. Tugiteeke wali wabbali. Nange omusiru ne ngikola ki? N'ogiteeka wali. Bwe nagiwaayo, bwe nagiweerayo. Nalaba nkuba luyi.
n'addamu okutegeera nga ndi mu ddwaliro naye akatundu ako ebikalimu sibijjukira oluyi lwakuwunza ne lukujjako nenziramu okutegeera nga ndi mu ddwaliro nga sobola nakutambula nga bakuba nnyo ne mugamba nti omulundi ogwokubiri gwenfa singa oli yagamba mbwawo nenfa mbadde mu covid nali ku lw'entebe nva wa mukuba byasi nkyensembayo okumanya nti natuuka awo ku GM hotel kukuba erikkirira ku Taiba olabawo nendabawo owa bodaboda nga bamutomedde naye ng'ennyanya ziyise mu kkubo olw'okuba nali nga nvuga pikipiki nga ababodaboda mikwano gyange ne tuyimirira ne twekalakasa n'owaaki ne twekalakasa emmotoka lwaki omutomedde okazi ekibiki ne mmala ne nsimbula piki yange bwe nsimbula piki yange ku GM hotel ntandika okukkirira ndaba emmotoka yampitako ddabo kabini bweba yakampisa bweti nesuula epeesa saidi yange bwesuula epeesa nenjagala nsibe piki nyimirire emmotoka eyimirire obwongo ne buŋŋamba kuba baali baŋŋambye nti ku ntebe okwo kwaliko ddabo kabini ezaali zikwata abantu bezimanya ate nga jjukira nali nva ku YouTube ne Facebook kukola program ne mukuba byasi ng'ebadde muliro noga nti konza kanzizeeko nasembayo okutegeera nga nzizaako nga nkola ki bwe nazzaako mpisa emmotoka saddamu kumanya biriwo kiki watomera mmotoka wakuluuta saamanya nziramu okutegeera nga ndi wansi ku ddwaliro baliyita Valley View awo wenyini ng'omusajja mbuuza omusajja nti wayi ate mundese mutya wano n'addamu n'agamba nti kati ategeera genda omuteekeko omukoleko nekwatako bwe nti mpulya amazzi aganjiikidde nga musaayi mbuuza omusajja ntuuse ntya wano mumpe ebintu byange nina mu nsawo baaga yange ninamu essimu 4 oba zaali 5 empya tuku Tekino ninamu essente miliyoni 2,000 ninamu ebintu ebirala ngenda okebera nga byonna mbirina neŋŋamba sisobola kubanga nfunye kabenje senga abandeese wano ba bodaboda sente n'essimu naalibadde sirina kwe kujjayo essimu yange nenkubira Kabuusu Moses kati ntunula ku ssimu yange wenkubiridde Kabuusu Moses bwe nali nsimbula wali awaali wa bodaboda ge baali batomedde nakubira mukuba byasi ne mugamba mbadde nnyimiriddemukko wano nsanze wa boda ge bakoze eki naye nsimbudde kati ntunula wakati wa simu gye nkubira mukuba byasi n'essimu gye nkubira Kabuusu Moses nga wayiseewo eddakiika 92 ssaawa 1:30 nga wali wawunze kati ebyali wakati awo musaawa 1:30 saabitegeera era bwe mala okudda engulu mbuuza omusirikale bino bibadde bitya omusirikale n'aŋŋamba nti bakuleese ku piki nga totegeera naye omusajja akuleese ku piki yagipaakinze awo n'ebintu byo n'agenda ne mugamba tonsiriwaza bwe mba mbadde sitegeera omuntu omu tasobola kundeeta ku piki wateekwa okuba nga wabaddewo omulala ankwatiridde nga ndi ku piki kwendi omusirikale n'aŋŋamba sebo that is all I can tell you ne banzikolako nenkwata ebiwundu bingi nenkwata piki yange ngendo gikebera nga kabuleki kayononese nenjitereza Kabuusu yali atuse yagira mu tukutuku nantwala nasula wa Kabuusu tukeera ku makye wa Kabuusu mugamba njagala kumanya kiki ekyantuuseeko tuddeyo olwo nnoonya wali ababodaboda we bakomye we nakomye waggulu ku GM hotel okukika ku Taiba ne wansi ku Valley View we nakoze eki we nesanze mu ddwaliro tugenda tubuuza twaddira ddala paka Namulanda tubuuze oba balabyewo akabenje akabaddeko bodaboda n'omuntu nga tewali akkiriza nti yalabye kabenje mba nkomawo wano ababodaboda wali kamera ne baŋŋamba ni mwami Sewanda nkumanyi ku mambo bado nkulaba naye ogambye wabadde ne ssente ozirina wabadde n'essimu ozirina buli kyobadde nakyo kirina kakati ssebo amazima onoonya ki oyagala kumanya ki Kabuusu n'agamba nti ebigambo by'omwana oyo tubitwale nga bikulu era we twakoma ne tugenda naye neesigala nga simatidde ne ŋŋamba waliwo kamera ezi nteekwa okufuna footage ya kamera ezo ne bansaba emitwalo nga balowooza sizirina nenzira enkeera n'emitwalo 4 ne ngateekawo ne tuleka ssaawa ezi
ne butuuka ssaawa 10 ez'olweggulo omusajja n'aŋŋamba nti ekiseera ekyo ky'oyogeramu kamera zaabadde zivuddeko tewali footage n'emu. ne bakuwunzika nenzireka ebyo mbadde mbinyumiza omwana oli mubuulira experience gye nayitamu nga mmaze awo nentandika okulowooza nentunula waka nendaba obwana bwange neŋŋamba nti kati singa banziika luli singa siriiwo bino saali birabye nenzijukira mikwano gyange Nankunda Muwanga nenzijukira Tomujjulunga nenzijukira Lugonvu mwanyinawo oli omuwala omuyimbi Kisaache abo neŋŋamba bino bifuna mulamu notandika okusika ku buleeki ne mujjukiza tukeera ku makya ne tugamba Sebagala alese 1 million march ffe nga abavubuka tugamba nti 1 million march kinene tetujja kusobola naawe kukituukiriza twetaaga abantu 100 Museveni atteko 100 ensi ejja kununula tetufuddeeyo ffe ba leaders tulina okukakasa nti tufa Bana abagobezi balina okufa. Senta Musewandagi, Chacha Ambrosi, Matovu Dominiki, Salongo Sekide, Kasozi Ibrahimu 10 makumi aga nga tugamba buli omu ajje n'abantu 100. Nange nga ngende wange Maganjo nga mobilizinga. Muleta be banatta. Mobilizinga Semba tyanfunira ya 2 sente zizo. Mulangira nfunira ya 2 sente zizo. Olwani abateka mu sente. Osijja muogera ndeka. Tuzirina? Tukeera enkyaffe enna buli omu genda wekka abantu bagambe tusinkana ku State Square. Tugenda otuuka ku State Square nga poliisi eri ku State Square terabwangako obungi bwayo naye nga tuliwo bameka ku State Square nze ne Salongo Sekidde ow'omundeeba abalabona tebazze nga buli gwokubira essimu tagikwata teriiko eriko tagikwata ne mugamba nti kyensembyayo kankikubuli oli wano bwayise ku mbaawo Kyagulanyi lwe yakuba olukuŋŋaana wali ku Growers awo ku bitaala waliwo abapoliisi abatawera 100 mwena nabayitako wano nga mbalaba mulingiza muti tunabiwuliza mulingiza muti abaagenda ku lukiiko baayita eri gye baasalinkiriza wano mummwe waalemwawo yadde abantu 10 abagamba nti katuyiwewo omubiri ekijja kikole ki kijje olwekyo Kyagulanyi bwagamba nti weebeereremu esigadde ennaku mbale either osobola okgenda mu ggulu osobola okgenda mu kkomera osobola okgenda mu ddwaliro kituufu mu mbeera zonna olaba osobola okgenda mu Ekizairo nga bakunoonya nti ani yabadde akomandinga wano emisinde ne gitta abalabi kwezi banoonyaako nenziruka emisinde gyotulabanga nenfuluma mu nnyumba nga siina na sapatu kiki nze ondaba bwe mbeera mu nnyumba engatto ebweru nyambala ngatto bwe mbeera mu nnyumba nyambala sapatu naye nafuluma ebweru nga siina na sapatu ng'oli mu bwangu kojja wange yankubira essimu lwe lunaku lwe baali babise Kabaka nti afudde kakati olwo nga banoonya ba activists abasobola okukuma omuliro mu bantu ba activists ba Buganda nali omu ku bo olwo bakulonze kojja wange nankubira essimu nangamba nti mutabani oli luddawa ko nze ndi Kawanda nangamba nti bwoweza eddakiika 5 ng'okyali mu nnyumba ebiddako tonjulira kwabo basi katalinga system ene libwete ya intelligence tebava Kampala bajje bakunone mu kitundu ky'olwedde waliwo abaliwo bagambe nti mumuvinge ono ewagundi nti weze dakiika ezimu nti ate sina sente nangamba nti n'essimu togitambula nayo jireke kwata sente ogende ogule essimu endala ne layini toziteekamu ziteeke mu ssimu endala konze kati nkoze ntya nangamba kankuwe sente nansindika emitwalo 10 ku ssimu yange ne gijjako naye okudduka ngende nzije essimu ku sente olagamba mukyala wange ngoberera nzijeko essimu ku sente nkulekere essimu nafuluma siina ngatto sapatu mu kigere omukyala yangamba nti ate yambadde ngatto n'omugamba nti ebyo tunaabiwuliza nentambula mu bwangu bungi nangoberera nagendayo bayitayo mu kikajo nali simanyi nayo bwe natuukayo nengamba nti buli wendaga bwe nti ndaba kumpi buli wendaga ndaba kumpi nensala nenzira ku koolaasi bwe ntuuka ku koolaasi nenyimiriza owa bodaboda nemugamba nti ndi mulwadde naye ngenda mu ddwaliro nyamba buyambi ompe jaketi yeeyo
ontwalireko nti sina kyakukola nangamba nti ojja kumpa emitwalo 2 konze ngenda Kawempe nti yakumpa emitwalo 2 konze ndidda nnyo omutwalo ogwo ntwale Kawempe gye ndaga waggulu najjamu ejaketi ye n'agimpa bw'agiteekako n'asimbulamu wano wali nga nti ate mpewo enfuuwa mmatu jjako kiherementi ekyo kimpe naye nga kyengenderero kimanyi n'ajjako herementi n'agimpa ne tugenda Kawempe bwe tutuuke Kawempe nzita obuufu nti senga waba wategedde nga nzira eno ajja kugoba paka Kawempe nenkwata lyerugoba nempeta nenkomawo nengenda we nagenda nenzijako ebintu bye nembimuddiza gwe nali ngambe omutwalo namuwaneegi 2 neneyingirira mu mbuga jjajja najja nemubuulira ekyokukola nanga nti atotya era bwe yampa ekyogo nenaabako nangamba nti enkeera kero dda wakati wali ajja kunoonya naye nali naakavaawako eddakiika 10 nga ku kikomera waggulu bakonkona bakunonye ne bayingira awaka buli kisenge bakyaza olusawa mmeka misana tuku sawa 5 ku makya sina kiro misana tuku banonya Sewanda eyo nambo zibale njimunyumiza nimugamba tikati uwekuba makafaananyi nga gwe banoonya mu mbeera eyo nga wali bwe nkangaza n'abangi naye kati banoonya bw'omu omu nimugamba genda olonde bw'omala okukuba akaluluko daluddawa ewaka bw'oba tolina gw'ogenda kulonda kuba abamu banyiize kati nga nze kankubuulyeko ekyamazima ndi munyiivu kalulu kange sobola kawa Museveni Bobi Wine bwe yagenda okubika ekimuli ku Obote obusungu ne bunkwata naye ndaba tasobola kumuwa kalulu kange kati awo ku president siina gwe nnondawo gwe ndaba gwe naali wadde nandala mafaabi egwoba ogenda owe atuba yegwoyagala netawangula ndi bwaba tewangula goloza tebamulonde kalulu kange kateeka ku ludda oluwangula nedda olina okulonda kati omubaka wa palamenti gwe bampa zambaali enene gundi waali mwagaliza naye saagala kumulonda sinaako mulala yadde muto wange muganda wange gundi Harold Kayija naye saagala kati nyinza osigala waka nga netulidde omuntu gwe naali agadde okuwa akalulu kange mu gurupu eyo bamuyita Joseph Musoke gwe naali agadde okuwa akalulu kange kati togenda kulonda nyinza okusigala eka okwewala ebizibu byonna kubanga sofanebyogenda okulonda tebinyuma kubanga nze nina obuzibu bali bagamba nja kuduumira ate bano bagamba ndi mbegaweeri kati ogenda kuwummula kati siyinza kufiira mu crossfire awo wekubire bayisikolo kiiki owummule waliwo akubanja ataani naye wayi ndabye bannamawulire nga mwagenze wa Museveni kakati oyo omuvubuka omumaliriza otya nga tonagenda wa Museveni omuvubuka amumaliriza nga mubuuza ekibuuzo kuba tuze ne twogera ebirala bingi nga buli kyendeta aŋŋamba naye ne mugamba ebyo nebya naye ojja kubiwooza ne mugamba nti nagamba tolaba kati ffe Kyagulanyi atugasse nnyo ne mugamba nti bukyalubanga lwa mmindi tetubangako na opposition eyawuse bweti nga ku mulundi guno ogwa Kyagulanyi ne mugamba nti njagala ojjukira okulonda kwonna okubaddewo nga Kizza Besigye bw'ajja awantu n'atunuulira nti ani asingawo amaanyi nti Erias Lukwago nga kandidate waabwe wa FDC tamwogerako nga bw'amwogerako takuba Erias Lukwago naye kati gwe mbuli oli wano bwayise mu mbaawo mpaayo ensonga egi lwaki akalusika wa Lukwago nkawe bali mwezo nangamba ndi Lukwago yalemwa n'okukola ekimotoka yadde ekimotoka kya kasasiro ekiriko erinnya lyeki ngamba nti otyo oyogedde makula mu Nakawa mulimu ekimotoka nga kiriko erinnya bali mwezo kimu andi katandafuuka lodi meeya ye musajja abadde meeya w'e Nakawa konze yali meeya w'e Nakawa ne mu paalamenti yaliyo ne mubuuza nti mu paalamenti ng'oggyeko lwe yalayira n'akwata bayibuli n'agamba nti ayi Ronald Balimwezo dusole munule sweya ayinayo olunaku lw'omanyiro yayimira ku fulowa ya paalamenti n'ayogera mu myaka gino 5 naga nti tetula si byakwogera ne Erias Lukwago atukoze bubi nnyo n'emyaka 15 gy'amaze mu paalamenti mingi abadde kumbaawo singa si Lukwago ne kumbaawo awo tebandibaddewo era kyekibuuzo kye mubuuzizza ti singa si Erias Lukwago ku muliro guno ogubokyanga buli lunaku wano mwali badde mukyabeerawo mu ab'embaawo bwe namubuuza ekibuuzo ekyo n'akwata essimu yeekubira essimu
Nimugamba nti salamu alaykum wa rahmatullah. Bave ku Elias Lukwago. Babarakatu ngandi sebo. Ekibuga kino kyonna singa ne banna Uganda tebakyakirimu. Nimugamba singa Elias Lukwago. Nimugamba sebo ngenze kuwa kwezi kukewaza media television naye byange byenkugambye byebyo. Tonnenyanga nze omulimu gwange ngukoze nkubuulidde nti wano wateekebwateekebwawo ekitta abantu okuva ku mulembe gw'omuzungu. Abakyalemeddwa kissa mu nkola kubanga Abaganda bagezi. Abaganda tebalinga Bapalestine. Gwe tunuulira omusajja agamba Isirairi gyewuunye nnyo erina yatugamba nti erina ekitongole ekikese ekisinga okuba ekyamaanyi mu nsi yonna. Erina abakete okusinga mu nsi yonna. Naye obusajja bu Hamas ne bujja ne butema ekisenge ne buyingira munda ne butta abantu ne budduka. Ne mugamba nti tobimanyi. Ekisenge ekyo Abaisirairi kye baazimba kikka wansi mita esukka 10. Ate ne gye kikka wansi awala kirinayo detectives nti sima noyita Mr. 10 noyita wansi eyo oba wakayitawo bwoti ngakyo kikketta eri ne babagamba nti kisenge kuliko ayina sigino. Era ne mugamba nti abasajja ba Isirairi Benjamin Netanyahu bamanyira ddala bulungi nnyo nti bano abasajja bagenda kumenya ekisenge ne bakitukako bakimanyira nga bakimenya baali babiraba. Naye amaanyi Hamas ge yali ezimbye tunulya Isirairi akakubira Hamas emyaka egi 2. Naye sebo obusajja bukyalina amaanyi. N'abasibe bubaleeta nga bubajje bujja mu mpuku. Isirairi yamnoonya abasibe emyaka egi 2 ne bagibula. So Isirairi yasaddaaka Abaisirairi abo 1,200 esobole okukendeeza amaanyi ga Hamas. Era katuweeri essa Abahamas abasinga obungi abakulembeze netta n'Abahezbollah abasinga obungi abakulembeze. Naye abantu be yakata eri mu Palestine bali 7,000. Abalema bali 4,000. Abalwadde bali 14,000. Ebizimbe bye bamenye biyitirivu. Kati ffe Abaganda tetuyinza kuba basiru bwe tutyo. Tukkiriza nti ekyosi kimanyi okuyita ne bwe mubadde embuyaga ne bwekunta okwenkanawa era emala nekkakkana. Naye twakkiriza nti emiti egyo gyemenya gyegyoka emikakanyavu. Emigonvu gigira bwe giti negyeweta embuyaga neefunda neewaana. Tubamenye Baganda temukyaliwo, temukyalina mirimu, temukyalina bavuzi, temukyalina ttaka, mwalitunda mwawedawo. Ekyosi bwe kimala okuyitawo negiyimirira ne tuyimirira. Wano mu kibuga Kampala wabeerawo nga busituti eriko banubbi nebeerawo nga bakyolina balaŋŋu. Kati waliwo abo mbuyaga ekunta ekyosi bwe kinamala okuyita. Naye nze bannaye ononsonyiwa lwatero gamba bannamawulire temulaga ludda. Naye nze olulina singa Lukwago taliiwo, singa simanyi kiri mu Kampala awo, olaba bano abaana bakutte mu bukwasi bwa sipiika ne batunda omwala. Ate ne batunda omwala ku bintu ebyekisiru. Omusajja n'atulaga naye bannange omusajja abantu bamanya Bannayuganda nti basiru bazibu. Omusajja n'ekipande ekinene nnyo kye yateeka ku mwala. Ekipande ekinene nnyo kye yateeka ku mwala ekikulaga pulojekiti gy'akolawo kiraga kirala ne pulojekiti gy'ateekawo ndala. Kaakati nga mugamba nti mumaze okutunda omwala ate mutuleetera bali mwezo ne Lubongoya abawagira abatunzi omwala. Abasubuzi b'e Kampala mmwe abali mu mbaawo abeefuula ababooda Lukwago yabayamba ne babajjako n'omusolo. Muwe bali mwezo akalulu mujja kutubuulira. Sikyalinnya booda. Oli mukwano gwange ow'okumwala gwe nagamba atunda obutunda. Namusanze ne mugamba leero nga tolina kifaananyi ky'abali mwezo nti nakitereka. Ne mugamba nti weebale kulokoka. Era okumanya olokose leero kangule ki obutunda. Ne mugamba naye kyenjagala omanye nga nkwawukanako singa si Elias Lukwago ne wano kumwala wali badde tutundirawo obutunda. Abo abaana bannoopa abanoonya ssente. Ne mugamba nti nzondaba nabadde kuba nyambadde bwenti lwakuba leero nyambadde bbulu ne nyambadde black kuba nina bbulu ne black. Ne mugamba nti ondaba bwe nyambadde bwenti n'ensawo yange sisobola kuyingira mu owino oggulayo obutunda kubanga ngenda okutuuka mu owino n'okudda ng'ebiri mu nsawo sirina. Byonna nga bakulu babitutte. Naye bwe nzija wano wooli kyekinguza wano kubanga mu owino tewali ki sekiwa ababbi bawambayo kyokka ng'ate mu owino mulimu ne polices naye ababbi mubakola ki mubali. Ne mugamba nti singa Elias Lukwago wano wali badde toliwo wali badde mu owino ate nze gye sobola kugenda kugula buki butunda. Ono ali badde mbunoonya walala
ne mugamba nti Erias Lukwago bamenya amayumba g'abantu gonna nga bamenya amayumba baali baagala mwala nga bw'olabye hamu agukoze nema yali ekiryalinga mwalo ogwo mwala guliko bizinensi bw'oguzimbako akatale ogwo Katonda ogoba n'abantu abali mu street ne bayingira mu katale ko ne weekolera sente gwe tuli omwala hamu kyagukoze wali nsoloza ngendayo binsanga eno nayitawo luli nengulaba nze nakowa Kampala mukwano gwange Kabogoza Judy yali ampise nengenda waawo ne musisinkana nendaba omwala nentya n'okutya nga kalina eri mu namba 3 naye nga ate byendaba ku kifaananyi byali birala naye senga si Erias Lukwago kati yenvudde mugamba nti luli tubadde tulwana mu Kampala ng'akalulu kaffe kangi kuba ffenna ab'oludda oluvuganya gavumenti tubadde twogera eddoboozi limu naye obuzibu bwe tuliwo olwalo Kyagulanyi kyakoze nti twogera birala owa Nuupu ayogera birala owa FDC ayogera birala naffe twogera biki birala naye byonna bye twogera biyamba omuntu ogwo Museveni kusigala mu buyinza ne mulaga ebwayiise baataddewo ne bandi ebwayiise waliwo music system ku roundabout y'ebwayiise bana anti waliwo abawagizi ba President Museveni basooka luli baali basooka ne bawambawo ne bateekawo obunankali buno nga bwe twatimbanga ku sentinera bwe tutimba abantu nga luwa emikolo obuyitirivu kati bataddewo bandi ekuba okufa system eggunda okufaako obufi tewali abanyegako ne mugamba nti waliwo beko mu kulonda mu Kampala nga Museveni abana eddembe ly'enkanaawo mu Kampala kyali tekiba era eddembe Museveni abadde abeera leeyo mu byalo ne wane waffe mu kibuga nemugamba tambula otunule buli muti gw'amasimu buli muti gw'amasannyalaze guliko kifaananyi kya Museveni kati nabyo ku bifaananyi biri byokka nalabye ekyalubega mukaaku wali ku lubigi nendaba n'ekya Erias Lukwago kiri oba kyengera gye nakisanze billboard ennene ezisigadde zonna ziriko Museveni n'ekya Henry Lubowa wani waffe ku Kyenansana tulinawo billboard 2 eza Henry Lubowa ebirala nembuuza eya Kyagulanyi eriwa ate Kyagulanyi ateekamu ssente baŋŋamba nti Kyagulanyi tateekamu wanaagenda omubaka wa paalamenti gwe wakadi ayina okukola ebyawo yalina okukola byonna ebyawo n'ebipando bimutimbira era naŋŋamba nti Kyagulanyi gy'atalina babaka ba paalamenti omulaba abeera kazindalo ne interpreter boogera akazindalo kamu Kyagulanyi amala okwogera n'akawo omutaputa Kyagulanyi n'ayogera n'akawo omutaputa Kyagulanyi n'ayogera n'akawo omutaputa tuwabeerayo muntu naye wano we bali naga nti abaana bali ku bugu byabo batuukirire era ne mbaako gwe natuukirira bwino gwe yampa ne mugamba nti ate nze byombuuliddeko bye mmanyi bingi okusinga waawo naye obuzibu bwa Kyagulanyi baalinaanye ge matu ga Nakyemalira naye alengera ffe abali eri muga nti kati nze siwanda gye bannanga obwambega nti nagendamu NUP kubega nga ne ku kitebe nagendako omulundi ogwo nga mbeera wano wakwezi mbeera n'eri ewa simanyi Uganda nnyaffe yewa Nuupu gwe nalinga mbeera naye mpozi ne Mayanja kusimanyi embozi mu UG kakati mbuza ndi Samu Mayanja ne Mukiibi baliko kikooba begako tebalina basajja batto nabo beeyiya nabo bennyini okunoonya Kyagulanyi basiitaana embwa z'abagoba badda ku kitebe yeno Mukiibi asobola okuwuliziganya ne Kyagulanyi Kasimu naye musajja watu Mayanja talina de WhatsApp ya Kyagulanyi naye naye ali awo ayambala bereti yetikkansawo ye nabadde ndi awo nendaba mukwano gwange Kankaka Kankaka yagenda nankubira essimu ku WhatsApp nambuuza ebibuuzo nga simanyi nti Kankaka ali ku live show ye tukayana ngenda okulya nga byambuuza biri nonsense bingi nenvaako ne mugamba nvuddeko nadamu nakuba neŋŋaano mukuba kati mba ndi awo nga bampereza akatambi nga Kankaka yali ku live omwami ataddeko ne bereti liba teriri busanga Lumbuye ono Lumbuye yavuluga Kankaka namusiiga ettaka namusiiga ettomi namusiiga pupu Katonda wange nazzemu okulaba Kankaka musajja wa Katonda nga bereti yagisuula abadde ng'ono omwana gwensanze wano Queen Masolo yali akutta akazindaalo ng'ayambadde ne bereti ng'ayambadde bimyufu ng'alina ne ambulera mbuuzizza nga ndaba kati ate ku mutwe ataddeko kiddugavu nti amwe NUP yavaamu nambuuza ekibuuzo mulowooza kuba mugambe nti ffe tuli bannuupu wadduka nga tuwangula mwe nga muwangulawa kati no yeyo gye tulaga n'ebiri mu kalulu binyuma naddala ffe abamu bitusanyusa lwaki bitusanyusa nakugamba ku mulundi guli nina abantu benjagala bawangula akalulu bali abo basatu Moses Bijirwa Kamuli municipality
Mathias Mpuga Nsamba ne Abed Bwanika yongerako ne Luzi ne uba Nakuya ne Nakuya gwe nasinze okwagala Nakuya era singa Nakuya abadde talina mwami ebyo byabadde bize Nakuya muleke Nakuya maama w'abaana omwana anjogerera bulungi enjogera yokka yakubye omanyi njagala nnyo natunulya wano kawalaka bana bolusania munyagwa akasoma amateeka ne mugamba nti akawala ako nina omutabani amangu ago buli muntu yonna yayagaliza kirungi era obeeranga n'ekirungi kyo kikweke akawala ka munyagwa ne bwanatusabye nti 10 ndi mumalirivu okawasiza mu mutabani wange bambi mutabani wanti yayinza obutakasiima gwe ng'okasiimye taata kubanga enkola zonkadde kwezi Katonda alina kyeyatuwa era ntera kigamba abaana abo nga batuvuma neŋŋamba nti kati gwe olina emyaka 2 oli mwana gwenzaala tewaali sobodde nakunvuma yadde olunaku olwo naye ekikunvumya kubanga omuzaddewo teyakwata buvunaanyizibwa bwe ffe abalina obuvunaanyizibwa obwaffe omutabani ne bwaleeta buleesi muwala ne mugamba nti mutabani omuwala oyo gwoleese abulamu takiddamu tabuuza muzeeyi lwaki kuba yamanyi muzeeyi waayogerera ekigambo waayise alabawo muwala wa munyagwa namutunuulya butunuulizi bwe nti nga yeetaaga okuwa omulenzi nga naye muyivu nga bajja kutegeeragana buli omu arespektinga omulimu gwa munne ffe twagala babavaamu bano ababiri tebatulinaako mugaso twagala bazzukulu mutabani wange ne muwala wa munyagwa bajja kuba n'omuzzukulu omulungi naye mbadde njagala kuzzaayo wali ku bantu abo lwaki abantu abo njagala bawangule okuwangula kwabwe kulina ebigambo bingi nnyo byekwogera eri ffe abavuganya gavumenti ejjoogo akamonyomonyoomo n'oluyiikirizo n'okwemanya essajja omuntu n'alowooza nti nze wessiri tewali kisobola kukolebwa osobola okuba nga gwe masannyalaze naye gwe masannyalaze tosobola kwakisanza ettaala nga tewaliiwo waya kituufu wateekwa okubaawo waya ekujjaawo n'ekuleeta wano taala n'ayaka masannyalaze tasobola kufumba mmere ne bwabaawo waya nga tewaliiwo kuuka akasiga masannyalaze tasobola kufumba mmere wadde waliwo waya wadde waliwo kuuka ng'atuuse wano nga tewaliwo seppiti masannyalaze tasobola kuggiisa mmere nga waliwo waya nga waliwo kuuka nga waliwo seppiti nga mulimu n'emmere nga temuli mazzi masannyalaze asobola okubeera waliwo kuuka waliwo emmere mulimu amazzi n'agifumba nejja naye emmere tewooma nga temulimu nnyo olaba ebintu ebijja bigoberegana buli kantu n'akatono ka mugaso eri akala we compliment each other bw'oba oyagalanga okumanya nti lwaki abantu bekomplimentinga bokka keera ku makya zibiriza bwoti funa kana akantu kaffe nkusanze akamu ekirevwe kakwate akamwano kati mwaka obukowekowe bwoti bonna ku liiso limu bwoti obumaleko oddemu otunule olabe bw'onoobeera obanga enkoko emmanyi obwoyi naye ng'obukowekowe ke kamu ku muntu obusinga okuba obuki obutono ku mubiri naye bw'obumaanyuulako bwoti ku liiso mwana watu teriraba ekyo kyekyokuyiga ekitono ennyo kyenjagala Kyagulanyi ayige ng'abantu bano basatu bawangudde nina abalala bensanyukira nga bagudde omu yekka kati yannuma nti abajja okumuvuganya bajja aba Leverandi Bakaluba Mukasa n'omuwala omulala eyali Umani MP Nabukeera ne bajja bavuganye Betty Nambooze ekyo kyokka kyekiyinza okumuyamba n'ayita mu nkwawa tasobola kuyitawo tasobola ne bw'anaagenda mu nsozi ezewammwe Nambooze takyadda awo gwe matiza nze nkubuulidde naye nze bwe ntunula takyakuba lukuŋŋaana lususa bantu 2 nze bwe ntunudde mbadde mwerabikirivu Nambooze ajja kukwata kyaka kyakusatu Nabukeera yakulembera Bakaluba wakubiri Nambooze wakusatu awo nzizizaamu buzza maanyi nze nkubuulidde Nambooze tasobola naye okugwa kwa Nambooze kujja kunsanyusa nnyo si lwakubanga kye nandyagadde Nambooze bulldozer Katonda yali yamuwa ekitone kwezi si buli ayogera nti ayogera abantu ne bamuwuliriza abantu bangi basobola okwogera bino bye twogera
naye omuntu abyogera kwezi n'okeberako ng'alina views 15,000 kanaana kenda mutwalo batono nnyo nti n'omuntu agamba nti ani gwe balese ku mmeeza nti Sentamu Sewandagi natunudde nange nga ndaba twakoze programu ne gundi director wa Apex nendowooza nti byemodality nze tebiriiyo naye sebo ngenza okebera ku views nga tulina 4,000 n'okusoba nayagadde nkuteeke waawo ng'ate nange nze nabadde manyi nze manyi kulasana bino ebyomuyivu naawe osobola okukyaza ebyokubiriza nga simanyi nti mbisobola obisobolera ddala kati ebyo Katonda yabigaba naye nambuuze tugenda kumufiira olwa nsonga egi yasalawo okulwana entalo ezitali zize neyeerabira mikwano gye neyeerabira gyavudde n'avumaganya ffe twala ekyokulabirako ekikulu ekirala naku ezo nzala tufadde twogera ku munnaffe Walukaga naye otunulira Seggona yaleeta Walukaga nga Walukaga muyimbi nga muyimbi kulaleze nga nze bolaba nze omuyimbi wange omulungi gwensinga okwagala bamuyita Chris Evans oye mwana nyimbira nange nempulira mu bana abayimbi ab'omulembe ng'ovudde eri waffe mu kadongo kamu kuba mu kadongo kamu basse battabange bo gye bali naye mu bana ab'omulembe guno omusajja akulembera abanyimbira nempulira bamuyita Chris Evans n'olwokoleta Joseph Ngoma ne Segawa aba babiri be bayimbi bange aba abayimba ku music ono gwempulira kati bano Bawalukaga bakwata kyakuna nozaako n'otuuka mu Bobi Wine alinga mu kyamukaaga kya musanvu kubanga ye mpulirizako nnyimba ze ziri selected naye omusajja n'akujja mu buyimbi ng'oyimba kuraaleze era nasanyuse nnyo nga ndabye Walukaga ng'ali mu kifo kye ekituufu ne Seggona ng'ali mu kifo kye ekituufu ku nkuuka nga Walukaga atudde eri mu bayimbi gy'atekwa okuba nga ne Seggona ali mu ba VIP awuliriza ekyasinze okunkosa ekyannumye nti Seggona yagaanye okuva mu ba VIP ajja afuuwe Walukaga senga yazze n'amufuwe emitwalo 40 Seggona yali badde ankoledde olunaku yandi mufuuye najja amufuwe emitwalo 40 oba yali mufuuye ya Kinigeria eyo namufuuwa ojja naka miliyoni 5 n'ogira bugize oti endulu netta abalabi ekyo kikya anti obusungu alina bungi ennaku zino omusajja wa Katonda ne bwagwe bamuvumye ebintu bingi onyiiga Seggonawo yaliwo mu buli mbeera yonna gwe tulinawo so kati bw'omala otunula nti nga oli agenze waateeka okuba nono ali luddawa waali naye n'otunula nti Walukaga Seggona ye yakuleeta mu kuyimba n'amala okuleeta mu kuyimba n'akuleeta mu byobufuzi ng'amaze okufuna omusajja kiyimba amufuukidde ekizibu n'agamba nti mugjewo ne munoonya ploti ne muzimba ennyumba n'ofuna amaka mu ggombola ye n'ofuuka munnabyabufuzi ng'omaze okulaba nti amaliriza akomawo kisanja kisembayo talidda kirala gw'okyalina emikisa otandika butandisi n'ova woobadde n'ojja omulwanyisa obwo obunnanfuusa obwa bwe butuvumaganya mu bannamawanga era nze bwe nnwanyisa kati bwe ntuwulidde ensonga lwaki nambooze mugamba nti bayibayi kati mbadde ndi awo ng'essanyu likwatakwata mpolampola linkwatakwata mpolampola ne ŋŋenda nsanga mukwano gwange Lutamaguzi Semakula naye alasana nnyo bana Lutamaguzi oba kiki era nze abantu b'eŋŋambo aboogera ebira batera kubeera nnyo n'emimwa bwegityo kasolaba omuntu asongoze nnyo omumwa aba n'olugambo kubanga alina ekigambo kyagenze n'ayogera nga nange mukwano gwe manyi si kituufu agambye nti omubaka Najjuma asula wa kitaawe mu nnyumba nga Najjuma alina amaka ge yayogedde ebigambo ebyo nalabye ne ku komenti z'abantu nga baga nti nekana akasajja kabaaki mbirabye ku TikTok keetaaga kutwala butabikaawo oba naye nga kikyayogedde naye amanyi nti kikyamu naye olwokubanga alina olutalo ne Sserunjogi RDC oli Sula Sserunjogi Sula Sserunjogi ye mwanyina wa Najjuma ye kitaawe wa Najjuma bambi ye kitaawe wa Najjuma kati gwabadde amulangira nti asula mu nju ya kitaawe kati ffe ng'Abaganda bw'ogamba omuntu nti mukazi asula mu nju ya kitaawe kitegeeza kirala Semakula si Muganda ye yamaze googera si Muganda kati nkulaga ebintu nga bitambula bwe bityo ngenza okuddamu okuwuliriza ng'akalulu kayonoonese akasemakula Lutamaguzi Semakula kasana kayonoonese nga nsereko amaanyi gafunye mayitirivu nengamba nti fine kiyinza okuba nga kibi
kubanze Lutamaguzi mirimu kwano gwange oli nsereko simukola ki ni Lutamaguzi akajanja kabadde ateeka ku banne kabadde kasusse abantu bagamba nti katumuyimirizemu akajanja kakole ki kakendeere wawula bwe yayogera ku basegirinya nga bwe babasaddaaka tyabo ne bafiirayo mu kkomera abo twabasaddaaka ng'oyogera ebintu ng'ebyo omuntu ategeera nenza nfuna ennaku ennyingi ennyo ngisanze wa Alan Mayanja ono omusajja kyofa togabye atubonyaabonyeza wano e Kampala omwana yagaana okubaako kyakola mu constituency oli kati ali eri akuba jambo bujambo bwati oyo kyofa togabye akuba bukubi jambo akaluya kamaze dda kyofa togabye yabula buzi kuyita wano opposite gwavuganya naye yabadde avuganya Alan Mayanja akaluya kamala dda wanuupu Alan Mayanja bintu byaganye kati ataawo wempuliridde essanyu eribadde linzita libadde Butambala ekiri ate Butambala kanyumye Butambala kawoomu nnyo Butambala kanyumye era njagala gendayo kennaku zino 2 kuba nalabyeko abazina ku mbaga kugundi mukulaali nendabako abayinza okuba mu bicycle kick bicycle kick ne kusuule wabi muganda wange njagala gendako Butambala basiibudde Kivumbi bamusiibudde weeraba ate nga bayimbira musiraamu ne bamuyimbira nakala kayimba kafa akalala yetiise ebikutiya saagala kumuvuma talira binye egolokipa yebase Kivumbi weeraba wetiise ebikutiya ningamba bannange Kivumbi ye yalangirira constituency z'abanne nti nkalu omwana najja ayimba akayimba abantu banyuma kanyata akayimba nze nakayimba mu 96 kona mama kona kone kidongo kona mama kona kone baba wakaleta mzee ebidandisa lyakanjiyiza nitukayimba kurale Lydia Mirembe wamuwulidde nena gundi ayambala bubi Aisha Kabanda onawe yagenda dda akagende yenna ayambala labeeranga ennankani yenna niyetindikira oyinza okugamba nti no naye mubi ku feesi si ku feesi kwokka n'omutima gwe naye ayambala nze taata wa Aisha Kabanda taata wa Aisha Kabanda mumanyi twali tumanyiganye bulungi era we nabeerera owabavubuka kwero sifo e Kasangati omwami oyo yali akyali ku district Empigi nga gyali naye nga tukiika naye ate ne mukika manyize emirimu gy'ekikanji baddemu ebbanga ddene kulaba omwami oyo ngajja Kabanda oyo gwola naye yazaala omwana era simu n'enyanza obwongo bwange bukyagamba n'okugamba engeri maama w'omwana oyo gyatali waawano omwana oyo bayinza okuba musajja oyo bamusiba omwana waawo maama we ojja obibuuze anti ndaba tali enfaanana gyafaanana ndala ni maama we si waawano munubi taata we ye mulala taata we ye waawano naye maama we w'engulu weeyo Aisha ayambala bubi bikala by'engoye bibi bwasima yiringolooza akaaba yena nayetindikira baleta yesiba munaganankani n'oyinza buli mwaka naaba n'omusajja mulala Aisha Kabanda yali abaddeko mukyala wa Fred Bamwine RDC n'abeerako mukyala wa Katumba wa Itoda n'abeerako mukyala wa Omar Kalinga Ennyago kati oba mukyala wa Anisimanyi ng'omukazi akekeza ennyago alinganga Nakawuki ne Nakawuki naye yakekeza bulungi ennyo bw'atyo Nakawuki yajja ewakiso okuvuganya ku bwawumani MP obwewakiso nga mukazi wa Magoola era Magoola yamuyisaamu n'agenda okuvuganya Masaka eyo nga mukazi wa gundi wa Nsambu ali ntuma kati avuganya Mawokota mukazi wono owa bibichi simanyi management omusajja akuba abantu emigga ebunjako chairman we NRM ono gundi Katabazi kati oyo ebbaawe si Katabazi erinnya ddala lya Kiganda eddinya lya Kiganda we nalijukira njadde kubuulira ye buli waavuganya abeerawo omusajja ateekamu ssente ekibba kitambuza bulungi yagano kizza ku kiwojjolo kipaapaala nayebambi gundi agenze n'Ekivumbi simanyi oba lugundi mpuuga ayina ddagala buli eyayingira mu mpuuga bigambo si birungi simanyi oba bannayuganda batabuse butabusi bw'oviira ddala ku Namboozi waliwo bannabyabufuzi
kivumbi waliwo bannabyabufuzi wano e Buganda abalina ekizibu tandikira ku Paulo Kawanga Semwogerere tandikira ku Bendikito Mugumbya Kiwanuka buli yalwana naye obuuze gye yakomekkereza ye kyamukomekkereza obubi kulwana na Buganda jangu ku Paulo Kawanga Semwogerere yakirina ekyo buli yalwananga naye nekikwata Sebaggala buli yalwana ne Sebaggala yamala bulungi kati kyakwata Lukwago ne Lukwago teyemalikirwako buli alwana ne Lukwago yakongoka yagwa wali kati kikutte entunga kati nno bakubye bali mu ezo nga okugulu akujjeko akanga badde bati abantu ne bagamba nti ndibwona okujjako mwana watu bwatuuka kulaale asooka tunyumizanga mmotoka bwe yamutomera akola n'abuuka mu bbanga mbwagenda okudda wansi ng'okugulu tekuliiko ne ŋŋamba omuwagizi we nti mwami bali mu ezo bw'aba ayagala byakuwesimbawo nga byakugulu agende mu badisabled agende mubalima badisabled gye bali etyo tujja kumugambako naye wano wazze tujja kumulangira kuno okugulu tujja kumulangira paka lwanaawulira obubi mpaka ng'abidduseemu era ne mulangira obulema katuba omulangire bino ebyobufuzi tebiriiko muzannyo buli muntu w'omufundiza z'omusajja sagamba yannangira amalaalo ga eka mbuno gagwamu abuwanga babazajjajja buli kungulu ng'ate bwe tubeera ku kyalo bali mwezi katukulangire oba ofoofe katukulangire okugulu nze omukazi yampaako obujulizi n'agamba nti nze ntunda manda wano naye akasajja ako okumanya kabi kakozesa abaana ba ssomero ate babeera babiri kaleeta bawala babiri omulundi gutya mwe muyimire wano akawungeezi mubalabe naye ng'abinnangira twakula ne bbaawe mu lusozi nga bbaawe mukozi wange ayasa mayinja n'amuwasa n'amuleeta gyendi nga mumanyi tumanyiganye era ng'akimanyi bulungi nti bali abawala ababiri bayogerako omu mwana wange nze muzaala owookubiri muto wange naye n'agamba nti akasajja ako baana basomero bekabeerako katolonedde abaana temukaabo bakaba paalamenti ne mukolimira akyamazima akyagatunda kuye kwenako mukolimira abantu naye mutabani we yamukwatako bwati n'amugamba nti maama vaayo emmotoka ekutomera n'atawulira nemukuba naye kyenjagala okubuulira bali mwezi guno omuzannyo gwe yajjamu gwe yakwerangira olaba pulezidenti bwe yagamba nti nno abasajja kabaka batayagala mutunula mukamwa ave mu byobufuzi naye ebyobufuzi byo byakutunula mukamwa kakati bali mwezi onootusonyiwa okugulu oba kwakutuka kukutuke neeva ku bwa road mayor tulina road mayor tulina engabo y'abannakampala n'ekigambo road mayor kyatandikira ku Lukwago era kutwagala kikome totubuulira kirala webatundira omwala tebatutunde mu Kampala ne batumalawo mwe ababodaboda abeekanasa mmwe bajjako n'omusolo ne mu Kampala babagobemu Kampala buli katale abagaga bakaagala tewali ke batalamuzangako Lukwago yabadde akyatukwatiridde bwati nga muleeta bali mwezo n'obwa Buganda babwagala babutwale bali mwezo okugulu genda okweyambulira ewalala genda okweyambulire mu bantu abali disabled naffe bwe tulituuka ku buzibu kale balitulangira niyo olwaleero lulwo sooka ombulire kwezi nga saakulabe ku bagenzi wa pulezidenti aba social media nze bantya nga mwabadde banafu nnyo nabadde simanyi nakumanya nti muli banaku bwe mutyo mufuna milioni 2 ze zibatuuza wano abo bebamanyi ababyogedde nga nange ajja wano sifuna 2 kwezi oloza senga nali nfuna milioni 2 wano nalibadde nno nawo nasuulawo omulimo gwa milioni 2 ku radio gye nali nkola okimanyi nensuulawo ogwa TV gwa milioni 2 kati oba olowooza mba nfuna mmeka muli banafu size milioni 4 ze nasuulawo ojje wano okole 2 nzijja wano nkole 2 kunya baneme tunafuya omanyi abantu abagenzi wa president bamaze basengejja omanyi bino ebintu bya broadcasting batwala mikwano gyabwe naye tebatwala bantu bansonga era kye batwala si mikwano gyabwe gyokka oli atwala abo nakugereza ng'omuwala ayagala American Height Sewandagi ng'agenda n'abantu abo okugenda okukyala ku buko bagenda kwogereza atwala bamusiraamu tayinza kutwala ba Megatron kubanga watwalira ba Megatron ate ekya American Height aba avudde mutaba American Height so nga bwagenda n'abasiraamu bali ya American Height mbasiraamu ate nga ne musiraamu bw'omutwala ebundi bujjo naye ya American Height waayo American Height kakati awo be batutte be bamanyi be bakironze naye sofaafe
tuweereze eggwanga bagenda bawe miliyoni zammwe 2 baba wadde miliyoni emu bwe nawulidde tibayinza kuwa 2 emu ng'ogambye ofuna 2 omwezi mulamba ate gwe n'ogamba emu kaakati naye ffe tubakulisaayo bakuliko ewa president naye nze bwe nabanga genda wa president sijja kugenderamu ogwo muyolerero nze jagenda ndabe president mu ngeri ez'enjawulo tuveeyo ne ku ssente zitegereka naye oba okugendera mu babloga zimanya ba youtuber zimanya biki bandibadde batuwewudde ekyo kye nebalizaako Katonda mpozi ngezo miliyoni 2 bagamba onaakwata kamera yo naye niwakawuta kamera yo wano okakasa tafuna 2 afuna ssente mpitirivu nawereka mwezi mulamba miliyoni 2 baba ali wano e Kampala ennyumba bapangisa 7,000 omusajja wange bayisikolo kiiki yekka akwata kamera zigenda okubeera ssaawa nnya nga amaze okuyingiza emitwalo gye wano 2 olunaku nga amaze ogiteeka wano kati oli yayagala miliyoni 2 wabula kyeyankoze kirungi kaakati bw'obala nti omusajja ayingiza emitwalo 2 buli lunaku kale akoma lwa mukaaga okukola omwezi ziba ssente mmeka aba alina ssente kyeyankozeko kyekirungi yayogedde oluzungu olutegeere muganda wange ayogera oluzungu nawe era yankakasizza nti ate singa we baateeka walukaga singa baateekawo ye oba wano we baateeka mulya nnyama singa baateekawo ye tayagala byabufuzi musajja wange tayagala byabufuzi wagambye nti akakiiko ebyokulonda akakyajjamu mulya nnyama yagenda saawa yonna baali batugambye lwakusatu oluwedde naye kugamba naye jjukira nakugamba nti waliwo akasimu enkolagana yo naaba ennamunkekeera ebadde ekyali nnungi kirabika kwe kuyimirizaamu nga bakyalina endagaano ze basayininga so bwe bamuleka tukyeyibaala naye ne bwe banaamulekayo wano kati ate tumugjayo wali tumugjayo naye kyajja okubakimu ne mukulu Joel Ssennyonyi naye essaawa yonna avaayo nalabye nga Joel Ssennyonyi nga nabadde ndowooza nti just mwamutaddeko kumukendeeza kuba amaanyi ganoonyezaamu akalulu gakendedde avaayo bagenda kulangirira bwowe Ivan nga bantu bakyalina budde bujulira ate kati bwajulira ki basaba constituency gye basaba bagimanyi naye waliwo abeetaago waliwo omubaka gwe ndabe wa NRM aba IU basazizamu ebiwandiiko bawandiise ebbaluwa ne bagamba nti certificate y'amachi wa age tugi withdrawinze kubanga ebiwandiiko byatuwa kwe yagifunira byali bifu anti kakati webagi withdrawingidde nga ye expiring dda kati ba withdrawinze ki oyinza okuvudrawinga ekintu ekitaliiyo anti kati kyebagendya kiikino kankikubuulire bw'agifuna certificate y'amachi wa age n'asoma diguri okay bw'asoma diguri n'agifuna diguri yagifuna bulungi kati bw'afuna diguri eyo gy'akozesa okunominatinga kati kifaanako nga nyumba yakalina eyo bwe bajjawo omusingi kwebadde etudde naye beegudde kanti kaakati tulinza akakiiko waliwo yawandikidde akakiiko k'ebyokulonda nti nno ffe withdrawinze bano kati bamaze okumuwithdrawinga kati olw'okuba tewali yali amuwabidde musango ennaku zaggwako bagenda mulinda wali kasita certificate yeno bagijjawo kati olaba yange gye nneeya Machi wa age certificate yange Machi wa age gye nneeya Makerere University Machi wa age neginzijjako mba sikyalina buyigirize yaddaaka ne master mba sigirina neno kati ero bijja enkola y'amateeka naye we banfu kubanga mulabye n'ebyo ebyammwe lwaki temwasoma direct nze nasoma direct era nakinyonyola waliwo omusiru yabadde ambuuza ebibuuzo bingi nagamba nti gwe oli wa Machi wa age ne mugamba nti kankubuulireko nze nakusoma ne mmalako sini ey'omukaaga ngeri ebbaluwa njirina ng'oggyeko biri ebizibu ebirala bye nakunyumiza ku bbaluwa eyo lwaki tugimuggyako omusajja sisobola naye nga ne bwe naali sigimuggyako nagenda mu kirombe okuweerera bato bange n'okukolerera abasigadde taata wange byalekanga bali bubi kuba nze nena wentuuse ng'ate nabo beetaaga okukola ki nze kubuulira naweerera bato bange ne bafuna obuyigirize ne bafuna diguli nga nze sikola ki nga sirina bali bulungi butereevu era bw'okuba akasimu abaana bakola kyowulira nti kijjamu ekyo kyewakola ngenda okuddayo ntome Makerere nga wayise emyaka 13 ebbaluwa ya A-level naye oba wafuna 2 oba 25 kisinzira ddi wewatuulira kasita wayita emyaka egi Makerere University eba tekyakuwa kifo ng'esinziira ku bbaluwa eyo ebbaluwa esigala namu esigala namu naye Makerere University eba tekyakuwa kifo ng'esinziira ku bbaluwa eyo kati nze limaze emyaka 10 ng'ate university gye mmanyi mu mutwe gwange eri emu Makerere University
nga gye njagala okusomera nga bwe nayagala okusomera mu King's College Buddo gye nakugamba nja kikolerera ku baana bennina kati nsigazaawo abaana bameka abakyasoma kati ku bo bwe kunaalemwa okubaako era agenda asomere King's College Buddo ngenda kuzaalayo omulala njagalayo omwana tobeere muzaaliro buli dakiika ekyo si kizibu kyange njagalayo omwana n'asomera King's College buti kasoko obere kanso Buddo sente ozifune butere nakati zenna zimala okubaweerera mirimu gyenkola gino nsobola nina abaana kati abawerako bempeerera nina abawerako bempeerera so kati nkugamba bwe ntuuka okugenda Makerere ng'ekkubo lyokka lye nsobola okuyitamu nsome Makerere ku university nga lya Machuwa Age nze saakola Machuwa Age nti nalinganga Walukagga eyatunda akagaali kajjajja ka kitaawe nadduka n'abayimbi nasoma Machuwa Age okumuyingirira Makerere lwa nsonga egi ng'ebiwandiiko byonna ne bwe naali badde mbijjeyo ne mbikomyawo nga Makerere tesobola kumpa kusomerayo wali saayina busobozi busomera Makerere kubanga oba wayitako oyiseeko balina okuddamu okutesitinga so kwe kusomera Makerere ku Machuwa Age ate ne musoma bulungi era kyovula banze Makerere saawa ekiwandiiko kyonna kati ng'ono omusajja wa Katonda bwe yali ajja ku IU ayina ebiwandiiko bye yawaayo nga bijingirire nze Makerere nagenda ne mbagamba nti nze gwe mulaba wano mundaba sisomangako mu kiraasi yadde olunaku olwo nina myaka 26 n'oluzungu ndumanyi era bw'ojjayo fayiro yange ya Machuwa Age tekuli kiwandiiko kirala kyonna Makerere najja nzekka bwe Machuwa Age tuteekwa kubanga okoze senior form ekyo kati amendment mpya gye baateekako naye ffe bwe twatulira mu 27 ng'ojja buzi kasoweza emyaka 26 n'emyaka kati baagisala luli gyali 26 ng'ate omaze emyaka 5 nga tokola ki awo baali bagirayo Katolubwama kuba Katolubwama y'omu ku baatandika fokalute kati batandika fokalute eyo ng'ate emyaka gy'amaze ng'avudde mu ssomero nga tegiwere gikkirizibwa mu mateeka kyekyali kimuggisaayo ne bamutaasa butaasa omusango ne bagukwatirawo ne gufa kati nze bwe nzigira nga weewaayo bwe bwoti era ebigezo byabwe ne mbitula ne mbiyita bulungi nnyo ne nsoma diguli yange eyasooka ne nsoma ey'okubiri ne nkozesa eyasooka kati nzizeeyo okusoma amateeka nago nga sigazaako ennaku 10 mwaga naye ono omusajja wa Katonda musaasidde kasaba temu omusingi ennyumba kwebadde ennyumba egwa bugwi kati byonna byabadde alina byonna baba yabifuna ku Machuwa Age eyo byonna babisi basiibule banyabo ne baseba badde batuuliriza era abatula byonna gye musinziira njagala kuddamu okukwatiriza kwezi aba Quality Junior School Kayanja baagala tubalangire olwedde nafunye dda Bridge of Stars nalula primary kati oba olina Bridge of Stars kitegeeza nti tojja kubalangira naye nze nzikiriza nkubuulire anti tujja bwe banaaba banguye tujja bawanga vidiyo ezimu endala zisigale nga za kati nze njagala kubuulira nti nze bampadde scholarship omwana wo bw'oba olinayo abaana gwe nze oba abalala bonna mu primary okuva ku 1 paka ku P7 jangu n'emitwalo aga gokka omwana wajja kusoma mu Kisulo ezisigadde nze nzongerako scholarship gye bakuwadde gwe omuzadde osasula aga basiibule taata ebisigadde nze nkola ki Quality basooke beerongoose basangibwa Kayanja naye tubadde Kayanja wano ng'ogenda Lugazi ova Namataba naye awaddako kakati gabo olina tubadde twagala tulangeko naawe nze sikyalina buzibu nze njagala ssente bwe baba bakuwadde scholarship nze njagala ssente tugenda kujja tulange naawe banyabo ne basebo ate temwerabira ndi musajja munnabyanjigiriza ndi musajja wa byabuwangwa ndi musajja wa nnono ogenda obba kubanga eri mu mateeka oba kube ne mu Kiganda bw'oba olina ekikutawaanya mu nnono kubira ku simu nkuyambeko bawe ennamba tuvewa 0702 43 88 52 omulimu gwange omukulu ndi musawo nzijanjaba endwadde eziri ku ttaka buli kizibu kyonna ky'olina ku ttaka buli kizibu kyonna ky'owulira nga kiri ku ttaka nkubira simu ne oba olina musango mu kooti looya asingayo okuba obulungi mu by'ettaka mumanyi era nkugamba bugambi nti tumuwe empapula zaffe bwe tuzimuwa be pa ye nakkiriza n'agamba nti ogwo omusango nja kuguwoza ne bw'asaba obukadde 10,000 osasula busasuzi tuba tugumaze
gwengo mukuba mu Kiganda oliro yanga ba mu Kizungu. Barakallahu fiki mukama akuwa omukisa banyabo ne basema mbagaliza bye munjagaliza Katonda abakuume naye temunnampa ku mwaka abalina omwaka muguweereze 0702 43 88 52 mwana wache singa okuluma bwe tugamba nti balina omwaka bagutuwe ate atakuwa yasinga okuyomba waliyo ekisajja kibulwa Bungereza eyo kisula mu bed space bakiyita lwetutte kyageze ne kingamba nze ku myaka 23 nalina diguli ne mugamba mwami lwetutte olinganga agamba nti nze sewanda gy'obutaba na diguli ku myaka 23 nali saagala naye kankubuulire ku myaka 23 nali musajja nga nina omukazi nali n'amaka nga mulimu omukazi nga mulimu abaana nga ndi wa buvunaanyizibwa nina ne bemperera bato bange nga mu ssomero nvuddemu nga sifunye diguli kuweerera bato bange abaali tebafunye mukisa gutuuka wenkoze eki ne mugamba nti ate ku olwo nali nga ndi wa defense mu RC mugombola yenna bweru nga nze defense waayo ku RC nakugamba ni mu kiseera ekyo nali kakiiko ka Buganda akanonya federo nga kwendi mu mikolo gy'amatikira ga Ssaabasajja Kabaka nga bamutikire Nnaggalabi mu 93 nali omu ku baaliwo kakiiko k'abakongozi enkeera nga lumu batukwasa bulanga eyo natula mu ba VIP ku myaka emito kati gwe bonyumiza mbu ku myaka 23 nalina ng'oli ki so bino ebimu mutabani wange awezze emyaka 26 alina masters kakati oyo omugambe ki ye yali wa 23 alina diguli eriyo na mutabani wange agenda kuweza 26 mu Gwokusatu omwaka ogujja